Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo. Oba oliawo walibadde owuliriza kintu kirala nnyo, naye owaddeyo obudde bwo, ebiseera byo eby'omuwendo, owulirize ekigambo kya Katonda nga emmere y'omwoyo eri omwoyo gwo, eri omwoyo gwange, ekigambo ekitukulembera ku maanyi ga Mwoyo Mutukuvu, otuyisa mu kizikiza ekiri mu nsi eno, otuyisa mu bitego bw'omulabe, oyo omulabe Sitaani, oyo ayagala okubba, okutta n'okuzikiriza ebingi mu bulamu bwaffe, ate era ddala n'okwagala okutwala emyoyo gyaffe, ogwange n'ogugwo, mu muliro ogutazikira, mu nnyanja ey'omuliro, kubanga omulabe Sitaani akozesa ebintu bingi nnyo ku nsi kuno, nga ekigendererwa kye kyakutwala mwoyo gwo, kyakutwala mwoyo gwange mu muliro ogutazikira. Y'ensonga lwaki aleeta ebikemo eby'enjawulo, tutambulire mu kibi, tuve ku Katonda. Olwo atutte atugye mu nsi eno, atwale emyoyo gyaffe mu muliro, kubanga ekibonerezo gye kiri ekya Sitaani, naye tayagala genda yekka mu muliro ogutazikira. Era ye yawera n'alayira ogenda mu muliro n'abantu babiri, omwami n'omukyala. Basobola okuba mu muwendo nga mungi, naye ayagala abantu abo abaatondebwa okubatwala mu muliro. Era ekigambo kino kitujjukiza okutambulira mu kwenenya singa oba okoze ensobi, kubanga weenenya, bwe twenenya, Mukama atunaaza n'omusaayi gwe, n'atunaazaako enzikiza yonna. Katube nga twakola byenkana ki, byonna Mukama abitusonyiwa, n'atuwa kakisa okutambula mu kkubo lye erya Mwoyo Mutukuvu, nga tuwulira ekyo ky'atugamba munda mu mitima gyaffe. Era tulina okuba nga tutambulira mu butuukirivu. Okutambula mu butuukirivu kitegeeza okugoba ekirowoozo ekibi kyonna nga kyakajja munda mu ggwe, ekirowoozo kyonna ekibi ekya Sitaani ekitwala mu kwonoona. Olufuna ekirowoozo ekyo, manya nti olumbiddwa Sitaani, kigobera mu linnya lya Yesu Kristo. Saba mu mutima gwo amangu ago kigobe, kigenda genda. Naye ekirowoozo ekyo ffe kennyini we tukifumitirizaako ne tukireka mu ndowooza zaffe, ffe tugenda okuwa ekirowoozo ekyo amaanyi, kijje mu mutima gwaffe, olwo tugende twonoone. Naye we tugoba ekirowoozo ekyo, olwo tuba tutambulira mu butuukirivu, olwo tuba twegendereza makubo gaffe buli kimu kye tukola, kubanga olutalo lubeera mu birowoozo, lubeera mu mutima. Tukigobe nga kiri mu birowoozo, tekijja kgenda mu mutima. Ekigenda mu mutima kikuwandiikibwako, kimpandiikibwako ne kibeera kibi. Kuba tujjukire, tulaba n'amaaso gaffe gano ge tulina ku mubiri, naye omwoyo gwaffe gwo tegulina maaso, kuba omwoyo gwaffe gukyali munda mu mubiri gwaffe nga tukyali balamu. Omwoyo guli munda mu ggwe, tegulina maaso, tegulaba, wabula engeri gye gulabamu, gana amaaso gaffe ag'omubiri bwe galaba ne gatereka bye tulabye mu bwongo bwaffe. Kati omwoyo gwaffe guyina enkolagana n'obwongo. Omwoyo gwaffe gulaba ekiri mu bwongo bwaffe, ekyo kye kifaananyi. Omwoyo gwo, omwoyo gwange gulaba ekyo ekiri mu bwongo bwaffe, ekiterekeddwa nga tukirabye n'amaaso gaffe gano. Kati ekintu kyonna kye tulowoozaako ekikyamu kigenda butereevu ne kyewandiika ku mwoyo gwaffe. Bwe twenenya, Mukama atunaazaako byonna ebikyamu bye twalaba, bye twawulira, bwe twayogera, ebyaterekebwa ku mwoyo gwaffe, bitunaazibwako we twatula n'akamwa kaffe, era ne twatula n'omutima gwaffe, ne tukkiriza Yesu Kristo, ne twenenya nga twejjusa bye twakola. Mukama atusonyiwa buli kimu, era ne tumusaba akakisa tuwe omukisa omulala, tuddemu tutambule ku kkubo lye ery'obutuukirivu. Ekyo kye mba ntegeeza bwe ŋŋamba nti banne tutambulire mu butuukirivu, tulwanyise ebirowoozo ebikyamu byonna, tulwanyise ebirowoozo ebikyamu byonna. So okubeera nga tutuukiridde, ekyo kijja kubeera mu ggulu. Wano ku nsi tulina okulwanyisa ebirowoozo ebikyamu byonna. Okwo kwe kutambulira mu butuukirivu, ng'otambula weegendereza by'olaba, by'olowooza, by'owuliriza, by'osoma, kuba buli kintu ky'osaba, buli kintu ky'osalawo n'otunuulira,
buli kintu ky'osalawo n'owuliriza, buli kintu ky'osalawo n'olaba, kitegeeza oba okkiriziganya n'ekyo ekiba kikoleddwa ky'olaba oba ky'owuliriza. Y'ensonga lwaki olina okusalawo n'osoma Bayibuli ate n'osoma bintu birala bya nsi eno. Kuba w'osalawo n'olaba nga firimu ey'obuseegu mu nsi y'omwoyo, kitegeeza okkiriziganya n'ekyo ekyakolwa ky'oba otunuulidde. Bw'osalawo n'owuliriza ekigambo kya Katonda mu mwoyo, kitegeeza okkiriziganya n'ekyo ekyogerwa. Ensonga lwaki okiwa obudde bwo ate n'otawa budde bwo ebintu by'ensi eno n'omuziki w'ensi eno. Tujjukire, obutamanya tebutuggisaako musango. Obutamanya tekituggisaako musango. Oyo anoonya Katonda amuzuula. Olwaleero, obubaka bwa leero, nsaba Mukama atukulembere. Olwaleero ngenda kunyumyamu ne intercessor munnange ali eyo awuliriza. Intercessor ntegeeza abo abalwanyi mu mwoyo, abalwanyi ba Kristo mu mwoyo, okulwana entalo kwennyini nga olaba wano ku nsi we tulina abasirikale, ne mu mwoyo tubeera n'abalwanyi, ejje eribeerawo okulwanirira abalala n'okuwa obukuumi n'okunoonyereza obutego bw'omulabe bw'akozesa nga tubeera tulwana. Nga wano ku nsi olaba nti tuba n'abasirikale balina emmundu ze bakozesa okulwana, balina ebyambalo ebimu bye bakozesa ebitayitamu masasi, balina ebyokulwanyisa ebirala eby'enjawulo, bbomu n'ebirala, okulwana olutalo luno olw'ensi, era balina n'abaduumizi. Kaakati naffe mu nsi ey'omwoyo waliwo olutalo olw'omwoyo, okulwana n'emyoyo emikyamu egya Sitaani, emyoyo egirumba ekkanisa, egirumba abasabi, egirumba abasumba, egirumba amawanga n'ebitundu, egirumba abaana, emyoyo egyo egirumba obufumbo, emyoyo egyo egijjawo enkolagana, emyoyo egyo egijjawo emirembe mu nsi ne mu mawanga ne mu bakulembeze, emyoyo gya Sitaani. Tulaba mu Bible ddala mu kitabo kya Ephesians chapter 6 okuva ku lunyiriri olw'11 okutuukira ddala ku lunyiriri olw'19. Ephesians chapter 6 verse 11 okutuuka ku verse 19, wonna woogera ku lutalo lwa mu mwoyo. Kubanga Ephesians 6 chapter 11 yo yokka 11 ne 12 etulaga nti nno twambale ekyokulwanyisa kyaffe mu mwoyo, olwo tusobole okubeera nga tuyimirira nga twetengerera okulwanyisa omulabe. Era watulaga nti okulwana kwaffe tuli mu kulwana n'emyoyo egy'ekizikiza, obuyinza n'amaanyi ag'obwakabaka bw'ekizikiza. So omulabe waffe si muntu munnooyo muganda wo alina omubiri n'omusaayi, wabula emyoyo egyo egy'ekizikiza. Bayibuli wetulaga. Era ogenda mu maaso n'olaba Ephesians chapter 6 ennyiriri eziddako zonna ezo 13, 14, 15, 16, 17, 18 wonna watulaga nti mu kiwato kyo ng'omulwanyi wa Kristo olina okwesiba omusipi ogw'amazima gwe gukunyweza. Amazima ge gatunyweza mu lutalo olw'omwoyo, kubanga oba wategeera amazima. Mu kifuba kyo olina okuteekawo obutuukirivu. Kati obutuukirivu, okutambulira mu butuukirivu kye kituyamba ebyokulwanyisa by'omulabe olw'obutatutuukako, kubanga oba n'obukuumi, oba totambulira mu kibi, ebirowoozo bya Sitaani oba obigoba, obwo ekyo kye kiringa ekituwa obukuumi mu lutalo luno olw'omwoyo. Era bino mbibuulira gwali intercessor, omulwanyi w'omu mwoyo, agoba emizimu, otegeere biki by'olwana nabyo n'engeri gy'olina okulwana. Era bingi byenja okwogera, already ba intercessor bangi babimanyi, naye ate wayinza okubaayo oyo bambi akyetaaga okubaako kyayiga, kubanga ffenna tukyayiga. Ekirala, mu mwoyo tulaba Bayibuli etulaga tulina okubanga mu bigere byaffe tutaddemu obweteefuteefu obw'ekigambo kya Katonda eky'emirembe. Ekyo nga kye kitutambuza okugenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Era nga tulina okuba nga tulina engabo ey'okukkiriza. Engabo eno ey'okukkiriza yetusoboseza okuba nti ebyokulwanyisa by'omulabe tebituukako bikuba kukukkiriza kwaffe. Tujjukire Bayibuli etulaga bulungi awatali kukkiriza tewali asobola kusanyusa Katonda.
tosobola kusanyusa Katonda awatali kukkiriza. Era Bayibuli etulaga ku mitwe gyaffe tulina okuteekako obulokozi bwaffe, ekyo nakyo nga kitukuuma. Ate mu mukono gwaffe tulina okuba nga tulina ekisi, ekiso ky'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda mu nsi ey'omwoyo kyekisi kyaffe, kyekyokulwanyisa kyaffe, kubanga okosa kigambo kya Katonda n'olagira amaanyi ga Sitaani, n'ogasiba, n'olagira bamalayika ne bagenda ne balwana, ng'okosa kigambo ekiva mu kamwako, ekigambo kya Katonda. Tekiba kigambo kyaffe ng'abantu, wabula kiba kigambo kya Katonda, kuba okyogera nga okulembeddwa Mwoyo Mutukuvu. Buno obubaka bwa leero ndi mu kunyumyamu naawe aliyo intercessor. Tujjukire nti ffe ng'abalwanyi ba Kristo tubeere eno nga tulwana olutawo lw'omwoyo. Ate n'eri ewa Sitaani nabo balwanira ddala, ng'era we ngenda okubuulira, nabo balwanira ddala nnyo. Era bangi mu ntalo za Sitaani abalwanyi ab'amaanyi mu sayidi za Sitaani. Abantu abo bambi bayingizibwa mu Sitaani nga bakyali bato, nga tebeena kye bamanyi. Oluusi omuzadde agendayo ng'ali lubuto nga tasobola kuzaala, n'agenda ewa Sitaani n'agenda mu balogo bamukola eddagala azaale. Kumbe bo bakitwala nti agenze kuwaayo omwana oyo ali mu lubuto, amwaye ewa Sitaani. Era Sitaani amuwa obusobozi okuzaala, naye omwana oyo Sitaani n'asalawo nga ajja mutwala amukozese ku nsi eno okulwana olutawo lw'omwoyo, okulwanyisa Abakristaayo. Mu nsi ey'omwoyo Sitaani alwanyisa Abakristaayo bokka, teri mulala alina gw'alwanyisa. Era bonna aba Sitaani babatendeka kulwanyisa Abakristaayo, teri kintu kirala kyonna abatendeka kulwanyisa abantu Bakristaayo bokka. Era kye kigambo Sitaani kyayogera, ng'atendeka abo abamugoberera, oba boyinza okuyita abalogo oba ba witches, kubanga abo be tuyita ba witches oba abalogo balimu ba mirundi esatu. Soogera ku bano abeeta kye batamanyi olw'okuba bawulira bali balogo naye n'akola ebintu naye nga akola okusinziira ku kuteebereza. Njogera ku bantu abamanyi kye bakola, kuba naffe eno mu basirikale ba Kristo waliyo abamanyi kye bakola, waliyo n'atabamanyi kye bakola, nga bakolera kuteebereza. Olwo Sitaani n'amulumba, ate ye Sitaani nga tateebereza, nga amaanyi ge gaddala. Kati ffe eno oba ng'osaba nga gwe ky'osaba tokimanyi oteebereza, olwo Sitaani ate n'akuwangula ng'okoppa abalala naye nga gwe tolina nkolagana butereevu na Katonda. Oyinza otya okulumba amaanyi ga Sitaani nga tolina nkolagana na Katonda butereevu, ng'okolera kuteebereza? Mune Sitaani aba agenda kukuwangula ate akutte, abeeko kyabba mu famire yo, mu bulamu bwo, mu bisuubizo Katonda bye yakuwa. Y'ensonga lwaki naffe tulina okumanya Katonda ffe gwe tusinza, kuba omuntu asinza ky'atamanyi owagoberera obugobereza abalala, oba osinza Katonda gw'otamanyi. Abalogo bano oba boyinza okubita wa witches, eri nabo abalwanyi ba Sitaani balimu ba mirundi esatu. Waliyo oyo omulwanyi wa Sitaani nga kyakola bambi nga takimanyi, nga Sitaani akozesa feesi ye, nga Sitaani akozesa ddoboozi lye n'omubiri gwe, naye ye kennyini nga takimanyi, wabula nga waba yeebase naye mu kirooto yeesanga bwesanzi ng'alina byakola byatategeera mu birooto. Kati ng'eri Sitaani akozesa feesi ye n'omubiri gwe n'eddoboozi lye, naye ye ng'omuntu bambi nga talina kyamanyi, naye ng'ekyo kijja lwa kutambulira mu kibi. Eyo gurupu esooka ey'abo boyinza okuyita abalogo, abalala bambi abatamanyi kyakola, ng'era n'abantu bayinza okujja ku kyalo ne baga gundi gw'okola kino, wakola ne kino, waloga ne gundi, ne bamukuba ne bamutta n'omutta, naye nga bye boogera tabimanyi, ate nga bali abamugamba bo kye boogera bakimanyi kubanga baamulaba, naye nga tabaye, wabula abaloga abatuufu babayo nga beekwese, naye nga mu kukola ebikolebero ebyo baakosa feesi y'omuntu oyo n'eddoboozi lye, ate ye bambi nga takimanyi. Kati waliwo ne abalogo nga bo bamanyi kye bakola, nga ye kyakola olwedda akimanyi, nga siga mu birooto. Beebo abasinga mu birooto wagenda okwebaka, ye ava mu mubiri gwe naye n'agenda mu pate ez'enjawulo ze bakola ne Sitaani ne balogo bannaabwe, nga ye kyakola akimanyi, naye nga bakimuyingiza mu buyingiza, nga
teyasalawo kukikola. Okugeza oli ayinza okubanga ali mu bintu ebya sitaani ebyekirogo n'abaako emmere gy'afuna n'ajja n'awa ng'omwana ye tamanyi, omwana n'alya buli ng'alowooza alidde emmere ya bulijjo, naye oluusi nga emmere eyo gy'alidde nnyama ya bintu birala nnyo. Kati omuntu oyo bw'ali emmere gy'atategedde mu kirooto, emmere eyo eba emuleetera okuba nga omwoyo gwe guva mu mubiri gwe, era nga oli agimuwadde ajja ekiro n'ayita omwoyo guve mu mubiri gwe nga ye yeebase agende bakole n'ebintu eby'eddogo, obudde buba bukya omwoyo gwe gukomewo mu mubiri gwe. Naye nga ne kyakola aba tannakitegeera bulungi, naye nga ebirooto bye alaba bya ddala. Aloota oluusi ng'ali mu kuuga, ayinza okuloota alredde ng'alina abaana yafumbirwa, abeera abafumbira emmere, abeera nabo nga baseka nga basaaga, ng'ebirooto bye alabye bya ddala ate nga biddiriŋŋana kyaloose eggulo n'enkya waatandikira, n'abeerawo nga tasobola kunyumiza muntu yenna. Kati obwo nabwo buba bulogo, kubanga mu kirooto sitaani atwala omwoyo gwe ne bakola ebintu eby'ekirogo n'abalogo abalala, naye ye aba tannategeera bulungi kyakola, naye ng'ebirooto bye alaba bya ddala. Kati ate waliwo n'oli omulogo ddala ava mu mubiri gwe n'agenda n'ayita abalogo abalala ddala abo abatannaba kuyiga bulungi. Kati ono wiiki ye ng'akolagana ne demons, naye nga sitaani tamumanyi, wabula akolana ne demon naye nga sitaani tamutuukiranga n'ayogera naye oba n'atuula naye. Ng'ono kyakola ye ekiro ava mu mubiri gwe n'agenda ku nnyumba z'abantu ng'akonkona ng'ayita omu ku omu. Abo abatalina bukuumi ng'emyoyo gyabwe giva mu mubiri nga gigenda ebweru nga basinkana nga batwala okukola emirimu gya sitaani. Olweggulo manyi obudde buba bugenda kukya ku makya ng'emyoyo gyabwe gikomawo, ng'omuntu akeera akooye nnyo, azuuka akooye nnyo, tamanyi babadde akola ki, naye nga weetunuulira alaba waliwo kyatategeera bulungi mu bulamu bwe. Alabira ddala ng'obudde bw'ekiro kwegamba ng'ebirooto bye bya ddala nnyo, ajjukira alina gye yalaze, naye n'atya n'okubuulirako omuntu yenna. Kati ate waliwo ne gwe bayita satanist. Satanist enjawulo ye n'oli omulogo, satanist atuula ne sitaani ne boogera nga weeyogera ne muntu munno, batuula ne boogera ne banyumya ne bapulaninga okukola obubenje ku nsi eno nga batudde buli omu ng'alaba munne nga si mu kirooto. Oyo satanist. Ate ekyawukana ne ku mulogo, omulogo ye tatuula na sitaani, tamanyi na gy'ali, naye awulira biwulira, naye ye akolagana ne dimoni, era dimoni z'alaba. Omulogo aba ku ddala lya wansi okusinga ku satanist. Omulogo ye aba ku ddala lya wansi. Kati bino mbikubuulira kubanga njagala okukulaga ekifaananyi kubeera ku ntalo ez'omu mwoyo, eddala ebibeerayo mu ntalo ez'omu mwoyo ze tulwana, kubanga entalo za ddala, era sitaani gwe tulwanyisa gy'ali wa ddala, naffe Katonda gwe tusinza Yesu Kristo gy'ali wa ddala, Mwoyo Mutukuvu wa ddala, si wa kuteebereza. Era w'osomanga mu kitabo kya Jobu kyogera ebintu bingi nnyo ku bwakabaka buno bwa sitaani. Ekitabo kya Jobu mulimu ebyama bingi. Okugeza osoma Jobu 12:22 walaga bulungi nti Katonda atulaga ebyama ebikusike eby'obwakabaka bw'ekizikiza n'abireeta mu kitangaala, bangi ne babimanya. Bw'osoma Yobu 24:17 nawe watulaga nti abo abasitaani obudde bw'ekiro bwe buwera ssaawa 6 ez'ekiro ewaabwe bo olwo buba bukedde, kuba bo 6 ez'ekiro bafuluma okukola okutandika ebintu bya sitaani, so ng'eno ku nsi abantu baba beebase. Era w'osoma Yobu 26:10 watulaga bulungi nti ye sitaani ensalosalo ye eri ku nnyanja, eyalibadde nga ensalosalo egenda mu nsi ye n'ensi eno gye tulimu, eri ku nnyanja. Abayingira mu nnyanja bo gye bafunira obulamu obupya n'ensi empya eya sitaani. So nga ffe wano ku nsi twawukana nabo, kati bo ennyanja kungulu ku nnyanja eringa ensalosalo yaabwe eyawula ku ffe nabo. Ekyo kiri mu Yobu 26:10. Ate ffe abatambulira mu Katonda, Yobu 29:3 walaga bulungi nti ekitangaala kya Katonda kibeera ku mitwe gyaffe. Ne bwe tugenda ne tutambula mu bwakabaka bwa sitaani, ekitangaala kya Katonda ffe kibeera ku mitwe gyaffe. Sitaani tayinza tulumba kubanga ekitangaala kya Katonda bwe bukuumi. Kakibeerenga buno bu audio wenkuweereza n'ebintu byogenda okuwulira. Sitaani ne bwabiwulira talina kyayinza kunkola kubanga ekitangaala kya Mukama kiba kunze, obukuumi buba kunze. Abalogo ne babiwulira bajja
ne balaba wendi ne tebayina kye bayinza kunkola ne bagezaako okulumba. Omwoyo wa Mukama abeera nange, mwoyo mutukuvu abeera nange okunkuuma. Ate nange siyinza kwogera bintu webiti, ate siyinza wadde okubitegeera okuggyako nga mwoyo mutukuvu ali nange. Yekka yankulembera ne mbitegeera, ate yampa obukuumi. Ate nga we mbyogera sibyogera bwogezi wabula mmanyi mu butuufu bwabyo, obumanyirivu. Buli kye njogera manyi obumanyirivu bwakyo butereevu, nga si mu bigambo bugambo. Era Mukama yatusuubiza, osoma mu Yobu 34:22, Mukama yatusuubiza nti teri kyama kikwekeddwa kya Sitaani, era teri kintu kyonna kiri mu kizikiza kigenda kwekweka. Byonna Mukama agenda bireeta mu kitangala, byonna tugenda bitegeera. Ate abantu be tuyita abalogo, bambi n'abaana abato ddala myaka 6, 7, 8 n'okusingawo, nabo bambi Sitaani abakozesa obulogo, bambi nga tebakimanyi. Naye bano okusinga bayita mu mmere gye babawanga omwana tamanyi, ne bamuwa ekyokulya nga amanyi mmere ya bulijjo, naye nga bintu birala nnyo 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 nnyo. Kati ng'ekyo kibaleetera nabo emibiri gyabwe okuva, kibaleetera emyoyo gyabwe okuva mu mubiri ng'omwana yeebase. Kati omuntu omulogo ye ajja ekiro n'ayingira mu nnyumba n'ayita omwoyo gw'omwana oyo, omwoyo ne guva mu mubiri, ne bagenda ne bakola ebintu bya Sitaani, kuba omwoyo gwo teguba muto ng'omubiri. Omwoyo buli kiseera guba mukulu. Teri omwoyo nti ogwo mwoyo muto. Mu mwoyo omwana aba mukulu, kwegaba muntu mukulu taba mwana muto. Kati abalogo bajja ku mulyango ekiro ne bayita omwoyo gw'omwana oyo n'avaamu, ne bagenda ne bakola ebya Sitaani. Okugeza, waliwo omwana omu bamuwa ennyama eyo n'alya, bambi omwana muto teyabitegeera, myaka 8. Omwana ono wa myaka 8 bamuwa ennyama. Bino tubitegeera kuwaffe tubeera mu lutalo olw'omu mwoyo, ate bintu bya bulijjo naye yatabimanyi, awulira ng'ebintu ebipya, naye bya bulijjo bye tusiibamu buli kiseera mu lutalo lw'omwoyo, bye tusiiba tulaba, bye tusiiba buli kwega bye tubeeramu misana na kiro, kubanga kwe kuyitibwa Katonda. Kati nganze kwe kuyitibwa Katonda kwe yampita, bwe buweereza bwendimu, bwakula na lutalo lwa mwoyo, bwakubeera intercessor, bwe buweereza bwange. Ensonga lwaki nkubulira ebintu bino. Waliwo omwana ono emyaka nga engeri gy'alabika mu myaka, ali myaka nga 8, yaweebwa ennyama. Ennyama eno yali abaagimwa yali nnyama y'abantu, naye bambi y'omwana teyategeera, n'alya ennyama eno yali nfumbe. Kati we yalya, abaagimwa balina ekigendererwa nti ekiro bajja kujja bayite omwoyo gwe guve mu mubiri gwe, ng'ennyama gye bamuwadde baalina n'emikolo gye bakoleddeko, naye nga omaye abaana bato, bambi ye teyategeera alya buli, era teyategeera na kyalidde. Kati ekiro omulogo eyamuwa n'ajja ayita omwana, n'abeera wabweru w'ennyumba, n'atandika okuyita erinnya lye, naye ng'omwana taddamu, kubanga omulogo ono yali akimanyi okusinziira ku nnyama gy'awadde omwana aba alina okuyitaba. Ennyama gye yalidde eba emuleetera okubanga awulira ng'omuntu amuyise mu mwoyo gwe, aba awulira. Kati omulogo ono yayita omwana ono, n'ayita ng'omwana taddamu. Kati omulogo ono n'agenda ayita mulogo munne amusingako, n'amugamba omwana namuwadde ennyama obudde obw'emisana n'alya, naye nze ku nnyumba yaabwe mpita taddamu. Olwo zaali ssaawa nga 7 ez'ekiro. Kati oli omulogo amusingako ne yeefuulamu ekinyonyi ekiwugulu, n'abuuka n'ajja waliwo we yayita waggulu ku nnyumba, n'ayingira paka omwana we yali asula munda mu nnyumba, n'atandika okuyita omwana oyo, n'ayita omwana oyo, naye ng'omwana tavaamu. Kakati oli omulogo eyali asigadde ebweru n'addayo n'abaako endabirwamu gye yatunulamu. Balina endabirwamu Sitaani gy'abawa, gye batunulamu nga bayita omwoyo gw'omuntu guveeyo. Kati mu ndabirwamu eyo ekifaananyi ky'oyo gwe bayita kirina okulabika awo. Kati mu kifo ky'ekifaananyi ky'omwana oyo gwe bayita okulabika, walabikawo engatto ez'abasajja, naye omwami ono mulogo teyategeera engatto ezo lwaki zirabise. Kati n'addayo ku nnyumba wali mulogo munne nga yayingidde munda, zali oluziri ssanga 9 ez'ekiro. Omulogo ono yali asigadde ebweru, n'alinda munne eyafuuka ekinyonyi ayingire mu nnyumba ayite omwana, teyaviirayo ddala. Kati oba buwera ku makya 11 ono omulogo
ye yali asigadde ebweru n'addayo ewaka n'ayingira mu mubiri gwe kubanga ab'ewaka bayinza okutuuka essaawa z'okuzuuka nga tannaddayo mu mubiri gwe. Naye omulogo munne yayingira mu nnyumba eri emuli omwana teyafuluma, naye ono yali asigadde ebweru yategeera nti waliwo ekizibu, wateeka okuba waliwo obuzibu obugenda mu maaso kuba olutawo lw'omwoyo olutawo lwennyini abantu bafa n'okufa benaakalaba bayitirivu. Naye nga siga nti Katonda yabatta bo bennyini okutambulira mu kizikiza, Sitaani yabettira, Sitaani yennyini yabettira. Kakati omwami ono yagenda okuzuuka ku makya nga ajjukira olutalo lwe babaddemu ekiro omulogo munne teyakomyewo, kati ng'ateebereza azuuke ku makya addeyo alawo booli yakomye mu mubiri gwe. Naye ku makya yagenda ku nnyumba y'oli mulogo munne, waliwo akagendo kati ku makya yakeera n'afuna entambula n'agendayo, agenda okutuuka yasanga abantu bakaaba nga oli mulogo munne gwe wadde naye ekiro yafudde, yafiiridde mu tulo nga yeebase. Naye ono ye yategeera ekyabaddewo kuba babadde naye ekiro n'ayingira mu nnyumba eri teyakomawo. Kati oluvannyuma ono omwami omulogo agenda mu balogo bannaye abuulirize ki ekyaliwo munno okutuuka obutakomawo ng'ayingidde mu nnyumba eri n'afa. Era oluvannyuma gye yagenda mu kubuuliriza ne bamubuulira nti ennyumba gye bagendamu omwana gwe baawa ennyama bazadde be baali basabi, ate nga basabi ku lunaku olwo abalogo bano lwe bajja eno famire y'omwana gwe bawa ennyama baali bafunye musajja wa Katonda yajja mu nnyumba yaabwe n'abakyalira. Kati we yabakyalira waliwo engatto ze baali balina, kati maama w'omwana ono yali yaziwadde omusumba oyo yajja obakyalira. Kati abalogo bwe baayita mu ndabirwamu yaabwe omwoyo gw'omwana engatto ezo ze zaalabika. Kati olw'okuba bambi maama w'omwana ono yali awadde omusumba oli engatto, ate yali musajja wa Katonda nga ddala aliko amafuta ga Katonda nga si wa bulimba. Kati olw'okuba ekyo kye baakola okuwa engatto omusumba oli kwalinga kusiga mu buweereza bwe. Kati ezo engatto ze zaalabika ku ndabirwamu y'abalogo abo naye tebaakitegeera. Naye nga oli omulogo yafa kubanga yatuuka essaawa z'okudda mu mubiri gwe kuba waliwo obudde bw'alina okumala dde mu mubiri gwe nga wasukkawo abatakyayinza kudda mu mubiri gwe. Kati obudde obwatuuka ng'eri mu nnyumba gye yayingira waliwo obukuumi olw'essaala z'omusumba oyo gwe baawa engatto kuba mu kiseera ekyo bwe bajja ekiro ssaawa ezo 6 omusumba gye yali ali mu kusaba ng'ate nabo yabateeka mu ssaala. Kati essaala eyo yaleeta omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu ne gwetooloola ennyumba eyo. Ono omulogo bwe yayingira yafuka ekinyonyi teyasobola kuvaayo. Essaawa z'alina okudda mu mubiri ne zituuka nga tannaba kukomawo era n'afa. Kino kyembabulira si lugero, byaliyo era eby'engeri eno biyitirivu nnyo ebigenda mu maaso, naye abantu balaba muntu b'okufa naye tebamanya ki kibaddewo. Era olw'essaala z'omusumba oyo bambi baalina obukuumi famire era omwana watyo n'awona kubanga baali baagala muyigiriza ebintu ebyo eby'okuloga. Bino ebintu mbikubulira otegeere nti olutawo lw'omwoyo lwe tulwana lutuufu lwa ddala era okufa lwakuba abantu b'ensi bo balaba kufa tebamanya kivudde ku ki, bagaba bugambi Katonda bw'atyo waageze. Naye ng'abantu bennyini bo baba batambulidde mu kizikiza, ffe kennyini tutambulira mu kizikiza. Ate omuntu otambulira mu kizikiza oba tolaba gy'olaga, osobola okwekoona, ekintu kyonna kisobola okuba, osobola okugwa mu kinnya kubanga oba otambulira mu kizikiza oba tomanyi kigenda mu maaso. Era tujjukire nti bambi baloota mu kiro, mu birooto nga bali mu nkuŋŋaana ez'enjawulo, baloota nga bafumbirwa nga bawasa, baloota nga balina abaana, baloota abalala nga bayonsa nga bali mu kunaaba mu mugga, mu nnyanja, abalala baloota nga babuuka mu bbanga, abalala baloota nga bali mu kunywa mwenge. Naye nga ebintu ebyo essaawa ezo omuntu abeera eri mu lukuŋŋaana n'abalogo, omwoyo gwe gubaayo ng'ebintu byalinga aloota aba abikola ku ssaawa eyo, naye ng'aba tamanyi, naye ng'aba aloota. Kati nga bali abalogo baba bagezaako okukola ddagala ddala omuntu ono bamutwale ku madaala agaddako atandike okuba nga kyakola akimanyi, ayige n'okuva mu mubiri gwe. Kitegeeza buli ofuna ebirooto weebityo yongera okusaba Mukama, yongera okunyonyola musajja wa Katonda gy'osabira akusabire. Ate musajja wa Katonda wakusabira nga ddala musajja wa Katonda kuba bangi abaga basajja ba Katonda ne betulowooza n'abetutumu bangi betumanyi si basajja ba Katonda, amaanyi ge bakozesa gava wala nnyo si wa Katonda. Naye oli waba ddala musajja wa Katonda wakusabira oba n'obukuumi
eri wabawo enkyukakyuka mu ggwe. Waliwo n'abaana bato abawambibwa, babawamba ne bagenda ne babatendeka mu bintu ebya sitaani, ne babasomesa magic, red magic, yellow magic, black magic, white magic. Omwana ne bamuwamba n'abeereyo ne bamusomesa, bagenda okuddamu omulaba famire ye n'abagamba nali nalaga eyo nga yagaggawala yakola ki, kumbe bambi bamuyigiriza bya sitaani, yafuuka muntu wa sitaani. Era omuntu we bamala omutendeka ddala abaana be bawamba bamutwala n'asisinkana sitaani, kuba sitaani alina ebifo bye gye bamusinkana mu nsi eno awaliwo ofiisi ye. Kati nga mu Indian Ocean mulimu ofiisi ye, kuba abagenda mu ennyanja e Indian Ocean bo bakimanyi. Atakimanyi wawulira bino agamba awo ayogera alabika mulalu, asiri mulalu, kyenjogerako nkitegeera ate nkimanyi. Eyo Indian Ocean abagenda mu ennyanja waliyo ofiisi za sitaani, ofiisi zennyini. Sigamba omuntu we bayingire mu nnyanja nga bamira amazzi. Wakalu wobanga olimu ebyesitaani, wakalu lutaka lyennyini waliyo n'amakolero naki. Kati waliyo ofiisi ya sitaani, waliwo ne underground eri. Kati wetulaba ensi ya Bungereza naye waliwo underground y'ensi naye waliwo ofiisi ya sitaani. Kati ne wetulaba Vatican nayo waliyo ofiisi ya sitaani ate yo nga terina underground, nga yo yaddala ofiisi Vatican nawo waliwo ofiisi ya sitaani nene nnyo. Ate eri awo wennyini awali church eyo ennene St. Peter's, church nene nnyo erimu obusenge bungi buwera ddala 1,000 naye waliwo room ey'omukaaga ey'omunaana ne room ey'ekkumi eyokusinga ze basinga okukozesa abasitaani nga office. Ne India ne waliwo office, India mu underground ne waliwo office. Ne wano ffe ku nsi tulaba nsi India naye waliwo underground abalogo gye basinkana, nga olina okuba nga oli omukubbo n'amaaso g'okuggulawo n'obalaba, oba olina okuba nga olina Mwoyo Mutukuvu yakulembedde ng'era alina kyakuyigiriza. Kuba mu nsi y'omwoyo wabayo bantu ba sitaani oba n'abantu ba Katonda baliko amafuta ga Katonda. Abantu abalala babeerawo ba nsi eno nga ye tamanyi kigenda mu maaso, kwegamba ng'alinganga mu lutalo bw'oyinza okuyita ba civilian, tamanyi kigenda mu maaso, tamanyi bya lutalo, naye olutalo erujja abeera nakutya ate ne bamutta nga tamanyi na ngeri gye yerwanako. Kati underground eri mu India yeeyo erimu prime minister wa sitaani ne office za ne kwegamba eziringa government ya sitaani eri underground. Kati omuntu bamutendeka agende eyo ne nasisinkana sitaani omulundi ogusooka, agende mu kwezo office. Ate omuntu wasinkana sitaani omulundi ogusooka, kyasooka okwewuunya be bantu basisinkanayo, kuba asisinkanayo abasumba betumanyi nga abetutumu mu nsi yonna bangi, omuwendo mungi, abasumba abatuufu gye bali. Naye omuwendo ogusinga obunene bw'ogenda mu miitingi za sitaani yennyini nga waali obalabayo, era ogendayo nga togenze na Mwoyo Mutukuvu, ng'ogenze ku bintu bya sitaani, oyinza okujja okukkiriza ku mu Katonda, kuba oyinza okugamba abantu ate betutunuulidde, ensi yonna betunuulidde, ate bali eno basinza sitaani. Omutima gwo gwonna gusobola okufa n'otandika kusinza sitaani, kuba oba tokikkiriza nti ddala kyolaba kyekyo. Abantu bangi abasitaani ababeerayo, abakulembeze, abayimbi n'abayimbi ba gospel, ate abamanyiddwa mu nsi yonna, abantu abalina church ezisinga okuba n'amatabi amangi mu nsi yonna obasangayo bangi. N'abatuufu gye bali abantu ba Katonda naye abantu bangi betunuulidde obasangayo, era kikwewuunyisa nnyo. Bakabaka b'amawanga, bakulembeze b'eddiini. Kati omuntu watuukayo omulundi ogusooka okusinkana sitaani, bino bye bisooka okuyita mu mutima gwe, atya nnyo neewuunya naga banne, kati olwo Katonda gyali oba taliiyo. Ate w'otuuka mu miitingi ya sitaani, mangu nnyo amaaso go gaddukira ku sitaani, naye tosooka kutegeera mbu oye sitaani olw'obulungi bwe, wabula gwe amaaso go gaddukira ku musajja omulungi, alina amaaso amalungi, alina enviiri. Kati olwawo nga gw'otunuulidde naye nga tonnamanya mbu ye sitaani, olwawo nga gw'otunudde nga weebuuza omuntu ono yakula obulungi bw'ati, kumbe ye sitaani, kuba ye sitaani ye kabaka wa magiki, yasinga okukola magiki. Kati ye nga sitaani mu ndabika ye mubi, feesi ye eringa nga olaba ng'eri mu kuvunda, naye ateekako ekifaananyi ekibuzaabuza, bw'omulaba ogamba omusajja ono omulungi waawa. Era bagamba ye sitaani osobola owakanira ddala n'ogamba naye ekyo ekintu tekisoboka, naye aba yeefuusa bwefuusa mu maaso gammwe, era gwe yakajja nga mupya gw'omulaba bw'otyo, naye abalala abaludde naye bamulaba mu butuufu bwe nga bwafaanana, ng'alinga dragon, alina amayembe, amaaso ge gakakala eringa wakati w'emmyufu ne orange.
eringa kwe gakalayo omuliro guli ogwaka ennyo ogulinga ogwa yero gulinga ogumyufumyufu eri ennyini kala eri evil etiisa bw'atyo bwafaanana kuba sitaani kabaka w'okulimba n'okwekyusakyusa. Mu miitingi zino ye sitaani yennyini asomesa abayigiriza be okulwa n'olutawo lw'omwoyo, abawa ebintu bye bakozesa, abawa empeta, abawa bunekeresi, abawa ebintu by'eddogo, abayigiriza okukola accident kuba ye sitaani miitingi ze zonna ekintu kyateerabira ayagala omusaayi. Ababeera abagamba ayagala musaayi. Kati abawa eddagala lye bayinza okukozesa okukola obubenje, eddagala lye bayinza okukozesa okugyamu embuto. Omuntu atula butuzi n'omuntu alina olubuto, omuntu agenda okuvaawo ng'alina ekirowoozo ayagala kugyamu olubuto olwo ng'alina ensonga zonna naye ng'azifunye essaawa eyo tamanyi kwe zivudde, amala kugyamu olubuto nagala nayo bakikimbaddeko bambi baba muloze bulozi. Kati sitaani kwegamba abawa ebintu bingi nnyo naye nga byonna bimaliza kutta, kuleeta ntalo, kuyiwa musaayi, kwonoona bufumbo. Era bonna abasinkana ne sitaani abayigiriza okusaddaaka kuba ayagala babeere n'ebyama ku mutima, ebibi bye bakoze batya okwogera ebintu bya sitaani nga bajjukira ebintu bye bakoledde sitaani, ebyama. Bakola endagaano naye, olupapula lwennyini baluteekawo, omuntu n'awandiika n'ateekako n'ekinkumu ky'omusaayi gwe. Ate bonna nga basinkana ne sitaani bonna beesalaasala, bonna omusaayi ne gujja, buli omu n'akomba ku musaayi gwa munne okulaga nti bonna bali muntu omu era bali ba musaayi gumu. Era abamu bavayo ne batandika nakweyita ba brotherhood, naye balayira okukuuma ekyama obutabuulirako omuntu yenna ku nkolagana yaabwe ne sitaani. Wano ku nsi oli n'owabeera mukulembeze wa ddiini toyinza wadde okiteeberezako n'olunaku n'olumu okuggyako ng'oli muntu wa mwoyo. Kati nze omuntu wa sitaani olumusinkana kasita twetunuulirayo tuti maaso mutegeererawo, kasita amaaso gaffe gasisinkana nze mulabirawo mangu nnyo, ate naye ategeera nti nange nina enkolagana Yesu Kristo, ategeererawo mangu nnyo. Kati n'abasitaani nabo beetegeera, bwe beesanga beetegeera kuba no balina obubonero bwabwe ddala bwe batunuulira mu maaso beetegeera kuba owa sitaani wasinkana owa sitaani beeraba nga balina amaaso asatu. So ng'owa sitaani wasinkana owa Katonda alaba owa Katonda ng'alina malayika emukuuma, alaba owa Katonda nga yeetooloddwa omuliro oba ekitangaala, alaba owa Katonda oluusi ng'aliko empagi y'omuliro ng'eviira ddala ku muntu paka mu ggulu ng'enkolagana ye ne Katonda. Era sitaani atendeka abaweereza be okulwanyisa abakristaayo mu ngeri zonna basobole okuwakanya n'okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Sitaani atendeka abantu abamuweereza okulumba abakristaayo mu ngeri ey'enjawulo, okutta okukkiriza kwabwe kubanga sitaani akimanyi nti kiwandiikibwa bulungi mu Bible, Hebrews chapter 11 verse 6, awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. Kati omuntu basooka muteekamu kubuusabuusa n'omugamba ebintu bya Katonda abuusabuusa naga ekyo tekisoboka. Kati okukkiriza kwe okwali kuze ne kutandika kukendeera kubanga Bayibuli etulaga okukkiriza kujja nakuwulira kigambo kya Katonda. Kati oli atandika nakuwakanya kigambo kya Katonda, okukkiriza kwe ne kugenda nga kufa. Sitaani abayigiriza engeri gye basindika dimoni ne zireeta obunafu mu bakristaayo, n'aba nga tayagala kusaba, tayagala kusoma Bible, n'oba ombuulira enjiri ebirowoozo bibeera walala. Kati ezo zonna dimoni sitaani abayigiriza abamuweereza engeri gye bakolagana ne dimoni okukakkanya abakristaayo banafuya mu mwoyo. Wano ku nsi batendereze babeere nga basinza, nga bambala bulungi, nga bagenda kusaba, nga tebayesa kusaba, naye nga mu mwoyo tebalina kye bamanyi, mu mwoyo nga babasanyalaza. Ekyo sitaani kyayagala, yajja alumba omuntu mu mwoyo amutte nga tamanyi, mu mwoyo ng'omuntu talina maanyi gonna, nga ne Katonda gwasinza tamumanyi kuba Katonda mwoyo, Bayibuli etugamba, era bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati sitaani kyayagala bangi basinze Katonda naye nga si mu mwoyo. Kati mu mwoyo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Ye sitaani ajja bbe ate azikirize atwale emyoyo n'ebbonga ebizibu ebiriwo tebamanyi lwaki embuto zivaamu, lwaki obufumbo bufa, lwaki abantu bafa emisana n'ekiro, lwaki obubenje bubaawo. Bo babeere kimu nga bagamba waayi Katonda waageze, naye nga sitaani yakikola era nga baloga babikola bo bali eri baseka emisana n'ekiro nga balaba ekkanisa ffe tutunuulidde ssente, tutunuulidde tutumu, ye sitaani ng'atwala myoyo. Kati sitaani ayagala nnyo okusanyalaza ekkanisa mu mwoyo, okulemesa abakristaayo okusoma ekigambo kya Katonda n'okiwuliriza.
ddala mu biseera nga babulira kigambo kya Katonda Sitaani abayigiriza okusindika dimoni ezijja ne zitandika okubawa ebirowoozo ebikyamu buli kiseera okuba ebirowoozo ebikyamu nga tebagala kusaba so nga Bible mu kirabo kya 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 etugamba tusabe nga tetukoowa tusabe nga tetukoowa kati ye Sitaani abaagala nnyo abayigirize okubeera nga tebagala kusaba wabula bagala kutuukiriza mikolo gya church mikolo egyo pastor gy'abagambye naye nga mu mutima gwe si kusaba Katonda wala kutuukiriza mikolo giri ku church na kubeerayo kumulaba mbu yazze naye nga enkolagana ne Katonda teriiwo ng'obulamu obw'omwoyo tabulina ne bamulumba nga tategeera ate ddala Sitaani mu meeting ze ayigiriza nnyo abamuweereza engeri gye basindika dimoni ez'obwenzi mu church dimoni ez'obwenzi ekyo Sitaani akyagala nnyo eno nga omuntu bali mu kutendereza basinza n'aleetamu ebirowoozo eby'obwenzi ebirowoozo ebimu abo basinza n'abatendereza olwo n'ebibatendereza ne bitatuuka wa Katonda kubanga ku mmwe ababa bayimba kirala nga ne maziga abamu bakaaba naye nga mu mutima waliyo kirala kati ate Katonda atunuulira kiri ekibeera mu mutima Sitaani n'aleeta ebirowoozo by'okulaba firimu ez'obuseegu ne firimu ez'entalo nga byonna ayagala kutta kuzikiriza ebyo byonna tulina okubyegendereza Sitaani atagetinga nnyo ddala ba intercessor kuba ba intercessor be balwanyi b'omu mwoyo omuntu atalwana tamanya kibeera mu mwoyo omuntu atagenze mu lutalo tamanya kibeerayo mu lutalo alaba sirikale kukwata mundu kugenda naye alwana amanya ddala ekibeerayo era amanyi omugaso gw'ekyokulwanyisa amanyi n'ekibi ekiriwo mu kuzanyisa omulabe abalwana entalo z'omu mwoyo ffe ddala abamanyi ekituufu ekigenda mu maaso yensonga lwaki gwe nga intercessor nyumyamu naawe mu bigambo bino omanye ddala ekigenda mu maaso ate n'ekirala omanye amaanyi agali mu ssaalayo gy'osaba bw'obanga ddala osinza Katonda mu mwoyo ne mazima essaala ye erina amaanyi essaala ye eyo kya dimoni essaala yo esazaamu enteekateeka z'omulabe essaala yo ekola namu bw'oba osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima olina okusabira amakanisa osabire abasumba osabire ebitundu by'obeeramu osabire n'abatakumanyi osabire n'abalabe bo osabire abali mu bufuzi osabire buli omu ne b'otamanyi ne b'osanze mu taxi ne b'osanze mu luguudo kuba Katonda waba akuwadde amaanyi mu mwoyo gwe genda ng'osaasanya omuliro gwa Katonda oyo ky'eddimoni zonna kuba eno ensi ejjudde ekizikiza kya Sitaani ate nga intercessor Sitaani ffe baasindikira dimoni esinga obunene kuba amanyi nti ffe tumumanyi kuba olwana naye omutegeero oyiga obutego bwe buli lwakulumba otegeera Sitaani mu kanisa era olala nakyogerako ayagala nnyo okukozesa ebintu ebyokwekolako obuviiri ebintu by'okwekozesa make-up ebyo abakyala ebakozesa Sitaani abikozesa nnyo ddala ennaku zino mu kanisa kati ono sisita wateekako ebintu by'okwekolako n'ayeteekako byonna ku mimwa ku maaso enjogera etandika okukyuka entambula ekyuka naye kennyini muli awulira nti kati ndi muntu wa njawulo kati dimoni ziba zimuyingira ne waba kuyitako abamanyi kati engeri gy'omulabamu mulungi nnyo okusinga luli kati ekyokka kireetera omutima gwe obutabeera Katonda ng'alina ebyo byasubiriza mu bantu birala nnyo kazibeere engoye ze twambala omulabe Sitaani abayigiriza atendeka abamuweereza engeri gye basaba dimoni ne zigenda mu ngoye ezo ne tuba nga twagala kubeera ku mulembe tulowooza tulina misono naye nga tugenza mu maduuka ne tugula dimoni ne tuzambala buli kintu kyonna ky'oyambadde olina okukibikka omusaayi gwa Yesu Kristo buli kintu kyonna ky'okozesa kkiriza obeere nga Katonda we yakutonda lwaki weeteekako enviiri endala bw'obanga ddala oli intercessor onoonya Katonda totunuulira balabe bakola tunuulira enkolagana yo gwe ne Katonda kuba ogenda musisinkana olunaku lumu gwe naye oyo anoonya Katonda ajja muzuula Katonda bw'ati bweyogera ate wekiri nze ayogera naawe oba okkiriza oba tokkiriza Katonda yatonda ensi eno mumanyi njogera naye mumanyi mwoyo mutukuvu mumanyi ate naawe ayagala omumanyi oba tomumanyanga ku mutima gwe akulowoozaako emisana n'ekiro akwagala nnyo akulowoozaako akaba n'amaziga ku lulwo kubanga omulabe Sitaani akubuzaabuza Yesu Kristo akaaba amaziga ku lulwo akwagala ayagala munyumye naye ayagala obeere mu mutima gwe akwagala nga bw'ayagala omutume yenna oba omuweereza yenna gw'osomako mu Bible yenna gw'osomako mu Bible akwagala nga ye kyekimu
era akuloozaako emisana n'ekiro, akutegekedde ekifo ekirungi mu ggulu, tayagala ogende mu muliro. Naye omulabe sitaani abeera ku nsi n'atubuzaabuza, amazima n'agafuula obulimba. Mu kkanisa n'atulaga ebintu birala, abantu nga banoonya ssente, tebabuulira bantu biri mu mwoyo. Sitaani ye n'atta abantu n'atwala emyoyo. Sitaani yaleetera abantu bangi n'amakanisa okuba tebagala kwogera ku butuukirivu, tebagala kwogera ku kwenenya, kubanga sitaani aba yabagaana. Ye sitaani ayagala myoyo. Ffe twagala kyaki zina abantu bangi, twagala ttutumu. Sitaani ye ayagala myoyo. Omuntu yenna ng'owuliza aka audio kano wonna ava mu bulamu bw'ensi eno ogenda kuyimira mu maaso ga Katonda. Kye wakola ku nsi kigenda kukulagibwa, kubanga bakirikodinga. Eyo enjuba gy'olaba erikodinga buli kimu emisana, omwezi gw'olaba gurikodinga buli kimu ekibeerawo ekiro, era bajja bikulaga ojja gamba ni yarikodinga nga bino, kamera nga saagiraba. Omwezi n'enjuba bitereka buli kimu. Bwe twenenya Mukama tusonyiwa buli kimu. Yesu Kristo waddala si waakuteebereza, waddala era erinnya lye tusaba Yesu Kristo lyekka lye tuvuunamira, teri linnya ddala yonna. Tetusaba wadde okuyita bamalayika, wadde abaafa, wadde bannabbi baani, wabula erinnya liri Yesu Kristo yekka. Abaweereza be abaali bamuweereza bangi bali mu ggulu, neffe tetulina kusaba nga tuyita mu mannya gaabwe. Bw'oba osaba erinnya lyonna nga si Yesu Kristo, oba okola nsobi, oba olimbiddwa omulabe. Yesu Kristo lye erinnya lyokka erya Katonda lyeteeka waggulu w'amannya gonna, lye tulina okuvunnamira era ne tusaba. Tokkiriza kulimbibwa mulabe, oba okole abalala bakola, osanyuse abalala naye nga tosanyusa Katonda. Noonya Yesu Kristo, si nkolagana na musumbawo. Bangi omulabe atuleetedde okukola ensobi kubanga tunoonya kubeera mikwano gy'abasumba baffe, si nkolagana na Katonda. Era nga tuwulira bubi ng'enkolagana evuddewo n'abasumba naye si na Katonda. Kati omusumba nakkosa n'ekikyamu, naye nga gw'ofa nkolagana yo na musumba, si Katonda. Yesu Kristo waddala ate atunuulidde buli kimu, atunuulira mutima. Yesu Kristo atunuulira mutima gwa muntu. Tunoonye Mukama mu mwoyo ne mu mazima, oyo amunoonya ajja muzuula. Omulabe sitaani aleese n'omuze gw'abasajja okwagala abasajja bannaabwe munda mu kkanisa. Dimoni eno weeyingira mu muntu ey'abasajja bannaabwe, entambula etandika okufaanana ng'ey'abakazi, mu njogera, mu nneeyisa, mu nnyambala n'ensawo bayagala kwate nga y'abakazi. Ye ng'alowooza mulembe era ye alowooza ali nnomo, talina buzibu, naye bambi eba dimoni. Dimoni yemwengera ne mu bakyala, ayagala kweyisa nga musajja, ayagala afuge buli omu ng'omusajja, n'engeri gy'ayogeramu naki kwegamba alaga nti ye musajja mu kitundu, ye musajja mu kizimbe. Naye bambi eba dimoni, tulina basabira tugobe dimoni eyegende, kuba omulabe sitaani yagala kutwala myoyo. Omulabe sitaani tatunuulira tutumulya wano ku nsi, tutumu, omuntu alina ssente, alina abagoberezi bangi. Ekyo sitaani takiriiko, ayagala mwoyo gutwala mu muliro, kubanga sitaani abadde ku nsi eno emyaka mingi. Abanene be yakatwala mu muliro bayitirivu. Kati ye sitaani ayagala myoyo, ayagala myoyo. Oyagala omwoyo gwo n'ogwange gutwala mu muliro, olutalo lulwo lwa mwoyo. Yesu Kristo ayagala mwoyo gwo, ayagala mwoyo gwo. Yesu Kristo ayagala kutuula munda mu ggwe. Yensonga lwaki agamba ye akonkona ku mulyango, oyo anamuggulirawo omutima gwe, Yesu Kristo ajja kujja atuule munda mu ggwe. Ate ne dimoni zaagala kujja zituule munda mu ffe. Awo dimoni zitudde Yesu Kristo wayagala okutuulira ddala. W'okkiriza Yesu Kristo mu mutima gwo n'omalirira okuva ku kibi, ajja kujja. Yokaana 14:21 watulaga Yesu Kristo yasuubiza gw'oba okola byayagala ajja kujja gy'oli, ajja kweyoleka gy'oli. Yesu Kristo ajja kweyoleka gy'oli. Tuleme kuwuliriza bintu bya nsi eno, music w'ensi eno, ebyo byonna byonna butego bwa mulabe sitaani, butego bwa mulabe sitaani kutwala myoyo mu muliro. Soma Bayibuli, wuliriza ebintu bya Katonda. Sitaani talina kwagala eri muntu mu yenna. Oli n'oba aweereza sitaani n'asaddaako abantu bameka? Ye sitaani yagenda okutuma omulogo omulala aloga omuntu oyo amutte. Sitaani talina mukwano yenna, n'abamuweereza yennyini abettira. Ate oba obadde oweereza Katonda, kasita ogende wa sitaani aba ayagala kutte mu kwolwo lwennyini olunaku. Waliwo omwami omu aweereza sitaani, kati yasendasenda ono
yasenda munne omukristaayo no bambi yali talaba biri mu mwoyo teyamanya nti omukwano gwe yaluddewo okulaba aweereza sitaani ye ng'alowooza y'omu gwe yasemba okulaba emyaka mingi kati wamusanga omwami n'amugamba yi tugende wali tufunemu ku kyokulya kumbe ono wa sitaani gwaweereza tajjukira nti kuba yakoma omusinkana ebbanga ery'emabega nga bamukwano naye bwe baayawukana ono n'atandika okuweereza sitaani kati ono omukristaayo teyakimanya ono wa sitaani n'ajja n'asendasenda ono kakana amutute mu bbaala banywedde kati ono omukristaayo we yamala okutamiira oli owa sitaani n'amugamba wano mu bbaala ne mu kkanisa we wasinga obulamu obulungi oli olw'okuba yali atamidde n'agamba mu bbaala we wasinga obulamu obulungi we wasinga sitaani we wasinga mu kyaki yakyogera atamidde kati ono omukristaayo we yayogera ekyo mu nsi ey'omwoyo oba weeganye katonda kati mu kaseera ako ng'omuntu ono ayogedde ekyo yeeganye katonda agamba mu bbaala we wasinga obulamu olw'okuba atamidde ono wa sitaani yamusendasenda n'amutwala ebweru n'atandika omukolerako emikolo n'ayita dimoni zonna ne zimuyingira omuntu ono mu kaseerako kennyini yafuna ekirwadde ekyamusiba omutima era n'akutuka wabweru w'ebbaala naye oli munno wa sitaani ye yapanga byonna kati kino nkikulaga nti tulina okuba nga twegendereza mu mwoyo ani gw'otambula naye bw'oba wali omumanyi tomanyi kikyali mu mwoyo webikka omusaayi gwa kristu teweesiga muntu yenna twagale buli omu naye tetwesiga muntu yenna tubaagale n'abalabe baffe naye mu mwoyo weekengere buli omu bw'onaabeera ow'omwoyo togenda kutya muntu yenna wano ku nsi naye banagamba ono omusajja akola kino akola ne kiri dedede gw'ogenda mutunuulira mu mwoyo olabe kikyali kati n'owaba abantu bameka bamugoberera mukama agenda kuba amaze okubikkulira amazima era ng'omutegedde abantu ba sitaani bo bagezesa omuntu wa sitaani yenna oba omulogo ddala aboogera ne sitaani watuuka mu kitundu kyonna nga tanneebaka asooka kutambula mu mwoyo ekitundu kyonna n'alaba amaanyi ga buli muntu aliwo mu mwoyo n'alaba abasirikale ba sitaani mu mwoyo n'alaba abasirikale ba kristu n'alaba n'ababulijjo abatamanyi kye baliko nga tali wa katonda tali wa sitaani naye ng'alina by'atebereza alabika ali wa katonda naye ng'atambulira mu bulamu bw'ensi ebya katonda abitwala ng'ebyokusaaga kati owa sitaani bw'ajja asooka kulawuna ekitundu kyonna mu mwoyo n'amanya amaanyi ga buli muntu aliwo mu mwoyo kati naffe abakristaayo olina okunyweza enkolagana ne katonda buli kiseera olina okuba ng'oli mu mwoyo ng'osaba obutakoowa yensonga lwaki mukama yatugamba mu bayibuli ensonga lwaki katonda yatugamba tusabe nga tetukoowa tusabe ekiseera kyonna nga tetukoowa yensonga lwaki mukama atugamba tusabe obutakoowa tusabe obutaweera tusabe buli kiseera obutaweera abantu ba sitaani bo baagala nnyo okusaddaaka buli kiseera kusaddaaka ate okusaddaaka awaayo bw'erinnya lya muntu ayogera bwogezi linnya lyo n'aliwaayo bo ne bakola emikolo gyabwe oba tolina bukuumi mu mwoyo ogenda okulaba ekirwadde kizze kikulumye emyezi 2 emyezi 3 omwaka guba tegunnawera nga kikwatidde ddala nga kikutta ne nga bo bwe baakikola era bamanya ekintu kye bakusindikidde kigenda kutta myezi nga 6 kati tokimanya nako n'abakwetoolodde baba nga si ba mwoyo tebakimanya nako naye omuntu w'omu mwoyo ye alaba bulabe ekirwadde n'ategeera ensibuko yaakyo ye n'agenda akirwanyisa kuba tajja kudda okunyonnyola ye agenda ku nsibuko yaakyo akirwanyisa era ogenda okulaba nga kiteredde kyovula musajja wa katonda oyinza omugamba munnaaye nalwadde kino nendwala nekiri omwana yalwadde kino ye agamba bugambya mu kaseera katono omwana agenda kutereera oba mu kaseera katono omuntu we bagenda mugjaku okusijeni agenda kubeera bw'ati gwe ngololeza musajja wa katonda ayogera bwogezi bigambo bye bambi mu kwogera wano aba amaze okulaba ekiri mu mwoyo nti bali mu mwoyo amaze okusumulula kiri kye baateekawo amaze okijjawo kati butereevu ono ng'atereera kati bwekityo kyekibeerawo mu mwoyo tulina okubeera abantu ab'omwoyo ekiseera kiweddeyo kino ekiseera ky'abantu ab'omwoyo tusinze katonda mu mwoyo ne mu mazima abantu bangi be basaddaasa okuva ku nsi eno baliyo bakola nga baddu emyoyo gyabwe giri egikola nga baddu misana na kiro kubanga bwe babasaddaaka baava ku nsi kuno ng'ekiseera kyabwe katonda kyategeka tekinnatuuka kati babeera eyo nga bakola nga baddu emyoyo gyabwe okutuuka ekiseera katonda kyategeka bave mu nsi eno olwo ne balyoka batwalibwa naye nga basooka kubeera eyo nga bakola nga baddu
naye nga babeereyo nga bategeera buli kimu naye nga tebalina ngeri gye bavaayo nga babeera mu maziga emisana n'ekiro nga babeeramu eyo ensi etaliimu musana eyo ensi erimu dimoni ezakula obulala ekumyansa buli kiseera kubeera kumyansa okumyansa kw'eddugulu kubeera eyo naye tebalina ngeri gye bakomawo eno ku nsi naye oli waabanga yali asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima ne wabeera eyo asobola okukomawo be oba olaba nga afudde ate ne bagamba Simeeyi yayasimudde oba yakomyewo aba bamulabyeko egindi kubanga bw'abanga omuntu amusumba ddala alina enkolagana mu mwoyo eri we bakola ebintu bye omusumba we yasooka okutegeera eri ne abalogo ne bakola ebintu ne bayita erinnya ly'omuntu oyo ne bateekawo endabirwamu yaabwe bayite omwoyo gwe oluguyita erinnya lyo ekifaananyi ky'omusumba we kyekisooka mu maaso kubanga omusumba wabeera amusabira mu mwoyo oba osabira omuntu Katonda akuwa omuntu oyo abeera kitundu ku nnyumba yo nga bw'olaba wano ku nsi we tugula poloti n'oba ne poloti yo kati ne mu mwoyo Katonda akuwa ekitundu kati ekitundu ekyo baba bantu buli wantu ku mutwe gw'omuntu kuba omuntu oyo waba yetalina nkolagana na Katonda akuwa kavaringi y'omuntu oyo wonna watambulira tewali kiyinza mutuukako era sitaani mu mwoyo alaba omuntu oyo nti aliko okubikibwa kw'ekisa kya musajja wa Katonda gundi oba gundi kyova musajja wa Katonda ayinza okugamba nti omuntu oba owuliriza kino teri ayinza kukuloga omuntu oba owuliriza kino tekisobola kutuukako ebirooto we biti tebijja kujja omuntu oyo akubulira ye aba amanyi lwaki aba akubulira kuba mu mwoyo aba alaba ekigenda mu maaso naye nga tetulina kwesugulira tusabira kyokka kuba bwe baba bakusabira oba n'obukuumi kati nga buli muntu awuliriza bu audio buno tumusabira era ebirooto ebikyamu ebyo ebijja ekiro nga weebase ebirooto ne bikola ki bw'oba aliyo biroota wawuliriza buno audio tebigenda kukomawo naye nga eno akusabira ye amanya ekigenda mu maaso naye nga tolina kwesugulira kwekyo kyokka nawe kennyini olina okuba n'enkolagana ne Katonda Yesu Kristo ayagala kukolagana naawe butereevu akwagala nnyo oli ku mutima gwe kuno ku nsi tewali kintu kyayagala nga ggwe akwagala nnyo era tayagala ogende mu muliro munoonye ojja muzuula bwe baba bakusabira oba n'obukuumi naye ggwe nga ggwe toba n'amaanyi mu mwoyo oba obukuumi naye ggwe kennyini naawe weetaaga amaanyi mu mwoyo naawe kennyini weetaaga amaanyi mu mwoyo waliwo omukyalo omu gwe mmanyi omukyalo ono waliwo oluganda lwe yali anoonya bugagga n'agenda wa sitaani naye ng'alina ebintu bingi mikolo mingi gyazaakola okumala emyaka ne bamugamba asaddaake we yasaddaaka yawaayo linnya lya mukyalo oyo kati omukyalo oyo bambi ye oba tabimanyi kati bali ne bakola emikolo gy'abalogo ne bayita ekifaananyi ne bayita omwoyo gw'omukyalo oyo omukyala yali waka ng'afumba ne bayita omwoyo gw'omukyalo oyo omukyalo oyo kiro aba yeebase omwoyo gwe ne gugenda eri mu ndabirwamu ne gulabika naye we gwalabika ye bati kuba we gulabika omwoyo ogwo balina okukwata ekiso ne bagufumitawo mu ndabirwamu kati omukyala eri gyali n'afuna ekirwadde nga kye kijja okumutta kati naye we bayita omwoyo gw'omukyalo oyo gwali gwakalabika omusumba we naye ekifaananyi kye bagenda okulanga omwoyo gwe gujja guyingira mu kisenge bwe kyali abalogo ne gujja n'akwata ku mukono omukyalo ono yali mu ndabirwamu n'amutambuza n'abafuluma ne bagenda abalogo ekintu ekyo kyabayisa bubi nnyo naye nga ku kiseera ekyo omusumba we ekyo bwe kyabawo omusumba yali waka ng'asaba ng'ali mu mwoyo alwana lutalo lwa mwoyo omukyala yali eri waka we teyamanya kigenda mu maaso naye abali mu mwoyo bo baalaba ekigenda mu maaso abalogo baakimanya ne musajja wa Katonda yamanya nti waliwo ekigenda mu maaso naye oliyo omukyala teyamanya kigenda mu maaso kati mu mwoyo ebintu ebityo bibeerawo misana n'ekiro buli lunaku tusinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima Katonda wa ddala era ne ku street gye tutambulira ne mu nguudo abasitaani bo buli woyita bagezako kulaba mu mwoyo oyina amaanyi oba toyina oyina obukuumi oba toyina tusinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima wa ddala buno obubaka mbwereza nnyo awo intercessor ng'oli intercessor abawulira ennyimba z'ensi eno ddala rock music oyo music bamuteekawo kuyita mizimu era otandika omuwuliriza ye aleeta mizimu gwe ng'oli intercessor tambulira mu mwoyo beera ng'osaba ekiseera kyonna sabira buli omu sabira amawanga sabira abasumba bo sabira abatakumanyi kuba ffe nga ba intercessor ffe tumanyiddwa mu mwoyo wano ku nsi ekikulu kya kubeera mu mwoyo ng'olina enkolagana ne Kristo ne mwoyo mutukuvu kye kisinga obukulu
ng'osabira amawanga, osabira ebitundu byonna. Kasuubira buno obubaka nga intercessor ali eyo ojja kubako ky'oyigamu, osinze Katonda mu mwoyo ne mazima, obe n'enkolagana ne Katonda, osina musumba wo yekka, wabula enkolagano gyetaaga na Katonda na Yesu Kristo. Omusumba wo aleme kukosa nsobi, kuba mulabe singa awamba omwoyo, singa awamba omutima gw'omusumba wo ate talina kuwamba gugwo. Mukama bakuume, baagala nnyo.